Bob Wine Robert Kyagulanyi bwe yali ayogera obululu buwedde bwe twalondanga 15 January yagamba ebifo ebyayiseemu bano ba unopposed n'ayogera ku Speaker Anita Among kubanga wabwe Bukeddeya teri yamwesimbako n'abamwesimbako amawulire nga bwe gawandiika agamalala ku TV ne babiraga baatuuka kikeerezi bamu ne batatuuka none yali amwesimbe baramuyita asiyo asi n'asala ddiiru ne bamwanjula eri kibiina kya NRM nga yali ayina oluganda ku Anita Among abaali bamwesimbyeko e Bukeddeya. Bobi Wine n'agamba bajja kubeerawo by election. Byali bigambo lya Bobi Wine. Kikwewuunyisa olwaleero nga bw'olaba posita eyo abantu b'e Bukeddeya bennyini bagamba tebalonda Anita Among, so basaba gavumenti n'ekitongole ky'Electoral Commission bategekeyo by election. N'owulira n'amaloboozi amalala gagamba Deputy Chairman ku kifo ky'abakyala mu kibiina kya NRM Speaker wange omulungi resigning bwe bagamba naye bino byonna nabibagamba Anita Among kituufu Speaker eyali Speaker n'ebiseera bye yali Speaker teri muntu eyakuliyetinga balabe nga ye ate abalabe ne bamusigalamu. Ebyaddala Speaker wange omulungi Anita Among ebintu bitambudde speedi ku ye gwakiraba bw'atyo gwoba mukyamu ngu bitambudde speedi ku ye naye nga bwe yagamba ngu ekibiina kya NUP tikiina mulamwa ate bakisensera NRM yakisensera n'atuuka ye nga ye Speaker kubatega owa family yafune tiketi mu NUP. Mwattu olwaleero njagala mukitegeere bw'obeera mu NRM olwanyisa NUP gw'obeera mukyamu batya saawa zino tomanyi ali mu NUP yaani kubanga lwaki NRM ne pulezidenti wange omulungi Yoweri Kaguta Museveni buli kimu Robert Kyagulanyi kye yakoonako saawa zino kye bakola lwaki kubanga guwa NRM bw'oyimira n'ogamba ngu twasensera NUP gwe wasensera gwe tibakusensera gwolowooza yagamba NRM oye wa NRM abasinga banona kasente mu NRM kati notunuulira anko wange omulungi Gashumba Frank yambuuze kololo owalokoka bulijjo nze ndi mulokole omulokole oli asiiba ne Dulaayi
enakana munana Anko Gashumba nanaletinga nayogera ku kintu ekyali mpigi abavandimwe bwe bawa president ente agamba bwe yasituka protocol ya muzeyi bwe yayita abavandimu abagifutinze president Yoweri Museveni ente ne speaker Anita Mongi yasituka Frank Gashumba namubuuza nawe oli muvandimwe n'agamba ye ndi muvandimwe doza kati wewe turaga video gitereke nzi siri nabbi buli kifo kyonna kya Anita Mongi kyalimu kigenda kumugibwako atabeere first kuwandiika ebbaluwa nga bwali zayininze kuva ku kifo kya deputy chairman wa NRM ku kifo ky'abakyala si mu ggwanga lyonna sina ku kifo ky'abakyala ye deputy chairman wa NRM ya kubanga yali alina kukibeera ani gundi Rebecca Kadaga kati ate ye muntu agenda kusooka kugobebwa mu kibiina kya NRM atakyalina memba yes former speaker agenda kusooka okugibwako n'obutaweebwa benefits z'aba former speaker benefits z'abalala ba former speaker bakadaga ze bafuna basekandi ze bafuna kubanga alina kuweebwa motoka emisaala biki okusasulira abakozi okusasulira ennyumba okitegere kintu ekyo kati speaker Anita Mongi former speaker Anita Mongi bagenda mu kooti ezo benefits bazimusaleko tazifunanga abeere ere person nange nja kuba musinga nze kaddeyi lwaki kubanga bikuba speaker bingi ebikuba Mongi bingi waliyo ne effect y'aba homosexuals wekanze so kino kintu kigazi si ye yeka kubanga cards yazinzanya bubi nekyo kugenda buli region yeteekayo mu maaso nnyo. That was another total mistake. So, what next? Ekisanyu kye basobola kumukola kyekyo kubanga ekyokumutwala Luzira nga nandutu tikiriyo sikiraba. Muzeeyi ekyo takiyinaamu ne bwe ba General Muhoozi takiyinaamu naye buli kimu kigenda kumugibwako asigale atayina na kibiina kujjako ekisobola kumutwala Luzira kuke nawe ne bwakera n'abikola ng'ebyamaama Mbabazi n'avaayo n'alangirira ekibiina nga bwe yatonzeko ekibiina ekikye maya biki tibasobola kumutwala Luzira ekyo tikiri sikiraba naye ye speaker wange omulungi mami mukyala Magogo